po jako akawuwo. Kasese yemu ku district esinga okutawanyizibwa amataba kono okumbuluka kw'ettaka nga kuno ne sabbiiti ewedde kwatugumbula abantu abakunuukiriza mu 10. When we were in the houses, we saw some of the houses started falling down because of too much rain. Kino kyawaliriza abakulembeze okulajjanira gavumenti okubadduukirira mu ngeri ezitali zimu nga wanaavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ow'e Kasese Mary Kabugo wasinzidde n'akubiriza abantu b'eno okufuba okusimba emiti naddala babawangalira mu nsozi kitaase ku mataba. So I've advised people to plant trees, bamboo trees, any type of tree that can protect the land from moving. Ono agamba abatuuze abawangalira mu bitundu ebyo we twogerera bali mu bweraliikirivu nti embeera eno yandiddamu. Scared as the people of Kasese, as people who come from Mountain Rwenzori, that what happened in Mount Elgon in Bugisu might happen here because soil is just getting eroded. Kabuga agamba okuva ekikanga bwe kyekyatta abantu abawera 6 kigwawo babadde tebandafuna kuyambibwa kwonna. We lost 5 people in Songora North, 2-3 children and some elderly people, and we seek government support to come and help these people, most especially the Ministry of Disaster OPM. Ebyo nga bikyali abo abavubuka ba NRM e Kasese nga begattira mu kibiina kya Yellow Power batandise kaweefube w'okuyigira President Museveni akalulu akanamuzza mu ntebe. Bano nga bakulembeddwa mu Mambo Joseph bannyonnyodde ebigendererwa byabwe kyokka ne basaba gavumenti okwongeramu amaanyi mu nteekateeka z'okufunira abavubuka emirimu. Amazima gali nti emirimu mitono nnyo. Nzijukira wano mu 95 twali tulina kampani gye bayita Cobalt Company nga tulina Kilembe Mine. Ezo kampani zagezaako nnyo okuwa abavubuka emirimu naye kati essaawa zino kampani tezikyaliwo era abavubuka balakinga nnyo emirimu. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.